out of my compound. Get out of my house. Get out of my compound. You're trespassing. You're supposed to be officers of the law. Get out of my compound. Take a call. Now we better live. Take a care. Be on camera. Take a call. Get out of my compound now. Okay? You can use your guns on me if you want. Get out of my compound. Be live. All of you, go. Mugende. Out. Be ashamed of yourself. You're putting in the national uniform with a badge. You're trespassing. You can't even explain yourself. Bayuzizza gundi waya z'amasanyalaze eza security ne babuka ekikomera. Era poliisi erina okusasula. Get out of my compound. Okay? Sheriff, keep your camera on. The world is watching you. Get out of my compound. Banaye mukyali mu gundi mu kifo kye mutasa agamba nti kyammwe. Wabweru wa gate is where you belong. If you want to offer us security today. Are you calling the owner of the house? Oh, yo yakubira nnyini wano. He's calling the owner of the house to tell him whether or not to stay. You know? Just get out of my house. Get out of my compound. Is that too much to ask of you? On top of this property. Nabagambye dda. You people, we have no problem with you, but somebody is making you break the law. Okay? You know you were not trained to break the law. Get out of my property. In fact, there's nothing unlawful with you disobeying unlawful order. There's nothing, you know that. Tuchakkirira bannange. Tukyali walako. Bane ne mwana mukyali munda mufulume wakawa. Gete ekyali walako eri wansi. Bayitirawo sebo. Don't worry, you're live. The whole world is watching you. You're a celebrity today. Yeah, today you are a celebrity. So this is the commander of the team. We sympathize with your troubles, but the law allows you to disobey unlawful order. Because you're personally going to be liable for what you're doing. Because you know what you're doing is wrong. You have 5 minutes. Okay? Ngenda kutembwa zange either muzikuba amasasi oba mufulume ngengo eza muzirisa. So please get out of my compound. Get out of my compound, officer, please. Okay, you've already committed crimes there. You've tortured my employee. Now get out. You have everybody's face? Yeah. You're supposed to be officers of the law. Kwagazaaki.
Bakwagaza ati askari waffe aliwa. Bamusibye oyo amukutte. Askari waffe bamuzze. No babi tobasembe. Lwaki nedda? Mama genda. Yeah, bring him here where I am. Hey, mulete. Nyimiridde wano mu mulete. Mukubya askari wange muze muntu chalinga katate muwambya makagange. Everyone online, the police officers get out in our compound right now. Get out of my home. Yeah. Bring our askari and then move. Bamukubye sheriff bamuseyo ne bamukuba. Mbadde ndaba. I filmed them live. Oh, perfect. Yes, yeah. Mbadde mbalaba. Perfect. I filmed them. Get out of my home. It's on Facebook. You are under the law. You are officers of the law. You cannot break the law with impunity. Mujja kisasulira mwenna. I can tell you. Get out. Temuli bagulu b'amateeka mwe basajja mwe. Get out. You are on camera. This camera is more powerful than your guns. Out, all of you. Na honorable bamutwala wa. Nze ntumya askari kugulira honorable nsumu. Bamulete. Nze nfuluma nabo. Bamuleta askari waffe. Let them be on camera. Those criminals. Where's my employee? He opened never muskeni. Obwedda bakonkona. Abo bola babayuzize ekikomera kyaffe ne bayingira pakawo. No, mumutuwe. Make sure he comes in. Kati munda mbadde muno namoki. Olala mutubulire nze nfumbe chai n'akatogo. Olala mumbulira ne mbafumbira chai n'akatogo amazi. Twishime. Twishime se wiriwe. Watuzaniye omuhungusi. Muzane leero. Mulete. No, there's a limit to power. No, these are criminals. These are criminals. Gomanche bankoze. Surely. They grabbed me off the plane. They arm twisted me. Anyway. Let's get to move this. Get out of my home. Get out. I'm waiting for you, sir. That's why I'm calm. You don't never humiliate all this person. You trained officer. Ne bagitwala. Tujja kugula endala. They can't kill the evidence. It's online. Sheriff bamutaddewo. Bamuleta. Twishime agambye amuleta. Gwe nninze. What is the limit to their power? Because you can do anything. Bamutaddewo sheriff. Mu kimotoka wali mbadde mbalaba. Kwatirako kati ngenze munona oba etaba. Bamutuwe anti. Mumutuwe. Ali awo mwe emotoka olaba wali tata wali kugundi ku mudalasini ekyo kimotoka ekinene ekya blue ku mudalasini kway of vakedo bantwale oba bampagadi wange bamumpe one of the two bakubi. You should be ashamed of yourself. Bakubye wa No, they squeezed him. I saw him. They were squeezing his balls, and I was seeing. Oh no! Bayizize empale ye. Olaba bajiziza. Bakujjemu engoye zonna. What kind of criminals are these? Mukulembedde baani? Mwe muli balala. Mbadde mbagatta mu bali ate kati. Be strong. Acheba mukozi. Look. Baba cheba mukozi. Bamuyizize empale ne bamunyiga obusolo. These criminals. Kechegera. Reached here, opened for him. He tortured him. Baba zipera mutwana kano kabuni bali sigate mukalo ka vesting ankasiyo balengeza ko kwa maragamba ara swali koja mukamba leno musati So far. Be strong. This is part of our struggle. Gwe kabata bino mbikugamba on blockings right
kuba mbadde ndi mu kugamba ng'ogezaako okunyingiza kiri nti mpagire Muhammad Nsereko. Muhammad Nsereko akozeewo ki ekiraga nti twetaaga change? Mubeeraawo ne babawo omusimbi igwe ne Justine ne mindset mutambuze propaganda nga mutanishinga erinnya lya Robert Kyagulanyi. Basajja mwe mujja kufa bube nga muwumpuguma kubanga eryo ly'essuubi lya Uganda. Kabata, this is my passport. Ojiraba, I'm 23 years old. Right now, I cannot even do my work without putting something in my waist. That shows what? That every day that passes, my lifespan just decreases. That shows what? Ku myaka 23 bwe mbanga ntandise okusiba ekigoye mu kiwato nga bazadde baffe bawangaala ng'emyaka n'emyaka. Tuli ku kyeyo kuno tuwumpuguma, tuli ku kyeyo kuno tubonaabona. Abaana basula njala ku kyeyo kuno. Abaana bakubwa emiggo bakama baabwe bavuma bayisibwamu amaaso mu buli nsonda. Mukwata social media handles zammwe ne mutandika okwo. Sometimes I even fail to express my feelings towards my country because it pains me a lot. There are kids this side, they are suffering because of people in back home. You people, you're misusing our resources, our happiness. We give back taxes. You misuse them in your own selfishness businesses. Temukolera abana Uganda, at least the least thing of them to benefit in what they sweat for. Mweche mukola kulya musimbi n'otunuulira gu Justine gunnamukaddolinga n'amazi mutusonyi olusi ne tuyitira ne tubavuma lwansonga mwe bw'obanga oli musiru tula n'akasimu k'osigale mu busiru tosirwaza n'abalala. The generation bana mwe yadde bakuzaala 2010 2020 2005 tekikujjaako nti olizaala omwana olyetaaga omwana wo yasome. Bw'oba gwe tewafuna mukisa gwa kusoma sente z'okola oli mu kuweerera naye nkubuulira buli kintu ky'oyimirira mu kamera n'okuba enkyukakyuka omwana wo yandyagalidde enkya buli maziga gaaliko aba olibeera ogataddeko plus. Bino bwe tujja mu kamera ne tubagamba reality nga tetubavumye ne mutandika okutuvuma obulalu ne mutandika otuvuma obusiru ffe tulaba. Bazadde baffe batulugunyizibwa. Mama wange yasengulwa mbu bali mu kuzimba simanga mwala gwa Kosovo ne up to now tebagutandikangako yadde oguzimba. Mukyala wattu kati ali mu kyalo mwamulemesa ekibuga. Uganda eno nze mbabuulye temulina we mwagigula era mujja girekawo. N'omugagga yali asinga obugagga mu nsi yonna yalaama ekiraamo bamukolere kofini ng'emikono n'ebigere byonna bibeera wabweru okulaga nti bw'ofa togenda na kintu neoba ne gold. Abantu abamuziika balooya ba professional medical doctors abalinga bamukolako. Buli kitongole ekiraga nti bw'ogenda neoba olina ebitiibwa bimeka ogenda toyina ky'ositudde. Bwe baba babawa busente bwammwe eyo ku side ne mukola zilive mutandika obuddiisa abantu. Nze mbabuulire everything that will come from that you'll be accounted for that. Nze mbabuulira be muddako ne mutuvuma abalalu obusiru ne mutuwemula olw'okuba ffe tetulina that audacity ey'okujja mu kamera tutandika okugomaka ebigambo ebinene mwe mulowooza that is when you're winning us. Nedda mikwano. Ndeka mbabuulire buli zziga lya Munnayuganda ng'okimanyi otuula ng'okimanyi ekituufu naye ne weefuula atakiraba ne weewuddiisa nkubuulira oli kiraba oli kiri kusasulira mudda. The aftermath, get ready for it.